Sirina bigambo. Wendi era bandaba kwendi setaaga kwennyonnyolako nnyo bamaze okundaba wendi. But that is an expired rotten bean. Jotana kwogera nako. She's unexpired. Actually, she's recently suffering na traumatic disorder. Traumatic disorder yomwana gwe abonyabonya mu buto. Like abonyabonya nnyo bambi ate alina depression, alina stress yennyini ya confessing, ali under treatment. So mbadde sagala mwongerako because I'm the causer of her disorder. I'm the one who caused that disorder. Alina n'ebizibu bingi. Tosa kubeera na mwana wa myaka 2 wakanga tayogera wadde tata wadde mama natambula, so she's already depressed really. So mbadde nsaba zombi tumuleke zombi going through treatment, ali ku treatment basaba ba UK bamutadde ku treatment era UK bwobeera nga olina disorder jo suffering ofuna $600 buli mwezi. Yampa transport wa $15,000 teyanyongerako ne mumme ebyobugagga teyagenda mu treasury. Treasurer teyagiyingire ye Uganda. He didn't enter my treasure. Nga we yesoma soma ennyo. I reach with the full with his money. Yesoma soma nnyo no money tokuba cash down ekigambo kiba kinyi nnyo omugagga omutuufu ekigambo kiba kitono. Gwe olabyeko nga bakirumira bavayo ne beesoma ba amu n'ayogera kino n'ayogera kiri so ddala wafuna ssente ng'ozifunye bukulu ate nga mu buto wali mwavu ebigambo biba bingi nnyo. So sirina kyamugamba. She is not my type from the beginning. Era namukuula $15,000. I think it's enough. Ate nze nakuira mbwanvu nenfuna $1,000,000 nazirya speed gaali maalo na busiru. So I fool with his money. Sisuubira mukwano tekaliiwo. Tekaliiwo n'embaga ssente yazifuna looni manyi n'omugagga eyamuwoola. Kamutereka omugagga kubanga nange njagala kalooni. Nange njagala nina wino. I'm the Uganda base. Gagamero yankuba ekikono nakkiriza bankuba ekikono eggulu nsobola n'olinnyayo kujjako KFC ng'enkutte. KFC SFC kitegeeza ki mufuulu? Force yani abasibe bakuba kibooko. Sirina kagenda ggulu kambeere mu Kampala nze atalina kabina bakubeko embooko nsigaze ekindeka maama KFC kanjirekereeyo. SFC sente bampa ez'ennaku sirina kyakola disclose agreement bala muyanzikiza omumwa bala muyansiba nkusibidde awo yaŋŋamba whatever you disclose sirina kagenda mukomera abaana bato nkooye komera disclosure cannot be disclosed. Obwavu bungi ana mubaleke baagale bajjajja baabwe tewali kyakukola. Omwana muleka ayagale nnyina ayagale jjajjaawe ayagale kitaawe obwavu bungi. We have been in lockdown for 2 years abantu tebalina mirimu. So bonsaba nga njagadde taata wange what is the problem? Abaana ke beeyagala as long as money is available. Nazirya nali musiru mwana gwe nazirya senga sirina mu Uganda senga nafuna dde obutuuze bwa America but I don't live in regret. Omusiru ne ssente ze zaagenda. Zaagenda mukwano omusiru ne ssente ze. Ate Lwasa yampa $15,000 tezinywa na mafuta kutuuka Masaka waabwe. Owange nawonera okuntwala mu hoteri okoze essowaani kubanga Lwasa engeri gy'alina kerere ayinza okulekerawo bbiiru n'ekutuulamu. Teri abeera eri bayitayo batya gyali ekyennyanja. Kambaleke siboononera kafuna naye nga byebiwa full with his money. But media tekweka so very soon we shall know abamubanja ssente z'emikolo.
omuyimbi oba socialite yenna bw'aba akoze ekibi tebamwogerwako oba tekyogerwako kuba tulaba Suuna yavuddeyo n'asuubiza abantu. No, omuntu atayogerwako asigale mu lubuto lwa nnyina. Muwa amagezi Suuna. Kati nze Suuna oli muganda wange ate oli mukwano gwange. I would advise to sue just a news hunk tewali sente. Akolera salale ate mulimu I think omusango gubaludde guli mukoti sala gudiscussingako nnyo, but there is facts ezirina okubaawo. Facts ezirina okubaawo. I think Suuna yandisonyiye, abasonyiwe. Life moves on. Kubanga mazima akawumbi kagenda kuvaawa. Nga n'essaawa zino ffe ababbi obubbi tetusobola kukafuna ani n'akajja wabbo. Kubanga nange bakirayanti gwe nasembayo okubba yampadde mutwalo. Ogwa ddo miliyoni 3. Ate ng'ezo miliyoni 3 nzifuna ne wano. Abasajja balina ssente zaabwe abanyankole. So I think forgiveness wins. So bantu bannyo bali mu advise naye mwezi mu advise things can turn around. So alina okubanga mubazi mulungi naye abantu abasonyiwe be yawaabidde. Tebalina ssente. Nyumba nagiddukamu nga komando sigenda kwewozaako. Ate siisenguke. The government looked at us for 2 years. Guno mugwadde mwaga wakubira ennyumba yali ya $5,000. I have been there. Kati obwavu bwe bunnuma nnemmere ewantu bali baagala kumala ku mpamba. Bali baagala to constificate me. Constification. Okuwamba bakuyita batya? Constificate me. So it means I left the house. No peace. Amaziga ennyumba yali eyisa amazzi, ennyumba erina ebizibu bingi. So where I am in 2 peace. Nalina okusenguka. Wali siwe bali bagenda okunziika nti wali wange. Ezaaki ate? Balamu yammalayo with the disclosure agreement. He finished me. I have no option. Balamu bwatyo bwe yankola twamaliriza. So nakkiriza kubanga bamponinga ne bagamba ne disclosure court. So I'm contented kyonna Balamu kye yampa. Gundi ogwa musango baguyita batya okukaka omuntu force Balamu. Hey! Balamu nkwagala nnyo. You people who does nze nabagamba on social media Balamu ne bwobanga yo inirugabire you always be his boss. Balamu era kusa boss wange je baleko ne Balamu. Man, I got that box. I got the box and ekitufu mwali mu sente and I'm satisfied. Kubanga ene disclosure that is my beginning of court. Sirade kudayo luzira Balamu ne yanziza nnyo taata. Sente zakalango nazifuna era zimmala.